Tubaaniriza nnyo abalungi. Eno Luganda Bible Channel. Tugenda kusoma olubereberye 33 bannange. Musubscribinge baddiya. Olubereberye 33 olunyiriri olusooka. Yakobo n'ayimusa amaaso ge n'atunula era alaba Esawu ng'ajja. Abasajja 4 wamu naye. N'agabira abaana Leeya ne Laakeeri n'abazaana bombi. Olwokubiri n'ateeka abazaana n'abaana baabwe mu maaso, n'abaddiriza Leeya n'abaana be. N'aviisaako ennyumba ya Laakeeri ne Yusufu. Olwokusatu naye ye yennyini n'akulembera mu maaso gaabwe, n'avuunama emirundi 7 okutuusa bwe yasemberera muganda we. Olwokuna Esawu n'addukana mbiro okumusisinkana, n'amukwata mu ngalo n'amugwa mu kifuba n'amunywegera, ne bakaaba amaki? Amaziga. Tugenda ku Lwakutaano. Bannaye baddiyale, musubscribinge, mulaikinge, mukomentinge, musharinge, yita abeeri n'abeeno bagambe nti tusoma kigambo ku mukutu. Olwokutaano n'ayimusa amaaso ge n'alaba abakazi n'abaana, n'ayogera, bandi bano abali naawe? N'ayogera nti abo be baana Katonda be yawa omuddu wo olw'ekisa. Olw'omukaaga abazaana ne balyoka basembera, bo n'abaana baabwe ne bavuunama. Olw'omusanvu era ne Leeya n'abaana be ne basembera ne bavuunama. Yusufu ne Laakeeri ne balyoka basembera ne bavuunama. Olw'omunaana n'ayogera nti ekibiina ekyo kyonna kye nsisinkanye amakulu gaakyo ki? N'ayogera nti okulaba ekisa mu maaso ga mukama wange. Olw'omwenda Esawu n'ayogera nti bye nnina bimala muganda wange, by'olina bibe ebibyo. Olw'ekkumi Yakobo n'ayogera nti nedda, nkwegayiridde kaakano oba ndabye ekisa mu maaso go, kkiriza ekirabo kyange mukono gwange, kubanga ndabye amaaso go ng'omuntu bw'alaba amaaso ga Katonda n'okusanyukira. Bannaaye, this is wonderful. Yakobo yajja amanyi nti Esawu ali bubi, ng'agenda muyamba nti nga bwe yabba omukisa, ng'alowooza nti akyali era nga bwe yamuleka, kumbe naye Mukama yamuwa omukisa. Bwe yagamba nti nsabiraayo omukisa ne bwe guba gumu, n'amugamba bw'olyekutula ku kikoligo, bannange omukisa yagufuna. 11 Nkwegayiridde toola ebirabo kyange kye bakuleetedde, kubanga Katonda ankoledde ebyekisa, era kubanga nnina ebimala. N'amwegayirira n'akitwala. 12 N'ayogera nti tukwate ekkubo tugende, nange nakkulembera. 13 N'amugamba nti Mukama wange amaanyi g'abaana tebalina maanyi, era n'endiga n'ente eziri nange ziyonsa, era bwe balizigoba ennyo ku lunaku olumu, ekisibo byonna birifa. 14 Nkwegayiridde Mukama wange akulembere omuddu we, nange naagenda mpola okutambula kw'ensolo eziri mu maaso gange, era okutambula kw'abaana bwe kuli, ntuuke ewali Mukama wange mu Seyiri. 15 Esawu n'ayogera nti kale nkulekere kaakano ku bantu abali nange. N'ayogera nti si nsonga, ndaba ekisa mu maaso ga mukama wange. Olw'e16 awo Esawu n'addayo ku lunaku olwo n'agenda e Seyiri. 17 Yakobo n'atambula n'agenda e Sukkosi, ne yeezimbira ennyumba n'akolera ensolo ze engo. Erinnya ly'ekifo kye lyava liyitibwa Sukkosi. Yakobo n'atuuka mirembe mu kibuga Sekemu ekiri mu nsi ya Kanani. Bwe yava e Padanalaamu n'asiisira mu maaso g'ekibuga. 19 N'agula ekibanja gye yazimba eweema ye mu mukono gw'abaana ba Kamoli kitaawe wa Sekemu, n'ekitundu ebya ffeeza 10. 20
n'asimbawo ekyoto n'atuuma erinnya lyakyo Ererukeyisirayiri. Byensoma ebyo bakwano, kale tugendera awo. Bannaye mulowooza olubereberye 33 takomye awo. Olubereberye 33 bwetyo tukomye. Tukomye Yakobo azze ewa Esawu muganda we nga beenywegedde. Bannaye okusonyiwagana nga kulungi. Bannaye twerabire ku bikadde ba ddiyali. Waliyo abantu abateerabira ng'omukola ekibi ne kimubeera ku mutima paka n'agenda nakyo mu ntaana. Oluusi omu ku mmwe n'afa naye ne kisigala n'asigala ng'alina ekkonda ku mutima. Bannaye tusonyiweko baddiya. Okusonyiwagana kulungi, okutabagana kulungi, okubeera ewamu kulungi. Bannaye mwebale kuwuliriza. Katusabe. Katonda waffe omulungi, tukwebaza olw'ekigambo kyo kubanga kinene, kubanga kikulu, kubanga ky'amaanyi. Weebale olw'okutulaga ekisa, weebale olw'okutulaga omukwano gwo. Ne kaakano tuzze Mukama nga tuleese ebyetaago byaffe. Tuyina ebyetaago, abamu balina amabanja, abamu balina renti babagoba mu mayumba, abalala baluwaazizza abantu baabwe, abalala baavu bayagala okuva mu mbeera. Katonda eyatonda eggulu n'ensi. Bayibuli egamba nti ensi n'okujjula kwayo kuko waliyo n'abanoonya zi visa. Mukama buli omu ng'essaala ye bw'eri. Omuddemu Katonda wange, omwanikula okusinga naye bw'alowooza. Mu linnya lya Yesu, amiina. Baddiya musubscribinge. Bye bye.